Bamwine agamba emyaka gyonna ekitongole ekiramuzi kitunuuliddwa ng'ekisingamu obulyake ekiviiriddeko abantu okujja obwesige mu balamuzi. Omulamuzi Bamwine annyonnyola nti singa abalamuzi bakwata ensonga zonna ezibaleetebwa mu bwesimbu n'obwenkanya, kimala bulungi nnyo okuzza obwesige mu bantu n'okuggyawo erinnya ebbi eriraga nga bo bwe bali abalyake. Omulamuzi Bamwine abadde mu lukuŋŋaana lw'ekitongole ekiramuzi olubeerawo buli mwaka wali Ntebe wamu n'abakungu okuva mu kitongole ekiwooza omusolo. Mu bigambo bye ebyamuddiddwamu omulamuzi David Wangutusi, ekitongole kirina okusala amagezi okweggyako erinnya ebbi nga lino kuba kye kirina obuvunaanyizibwa okusalira abalala emisango. Wangutusi ayongeddeko nti n'emisango emingi mu makooti kiviiriddeko abalamuzi abasinga endwadde okugeza nga pressure nga kw'otadde ne sukaali. Kakati no mediation omugenda ogimaliriza nga muteesezza ng'era buli muntu mubuuzaganya ne muvaayo nga musanyuse. Naye ekikulu kiri nti sente ze mufulumya ku mediation ziba ntono. Sente ze ebiseera bye mumala ku mediation biba bitono. Buli lwe mweyongera okukola emisango emingi ne mugijjawo ne mujjulo mu kkooti gukendeera. Kino we kijjidde ng'ekitongole kiri mu kusala ntoto ku ngeri y'okulwanyisaamu enguzi wonna mu balamuzi n'abakozi bonna abali ku madaala aga wansi mu kitongole. Bamwine agasseeko nti aludde ng'awuliriza ebigambo by'abantu era ng'ekisinga okuvaayo ennyo y'enguzi efumbekedde mu kitongole kyayogeddeko ng'obulwadde obulina okufunirwa eddagala mu bwangu ddala. Akubidde abalamuzi bonna okukwatira awamu mu mbeera ng'eno okulwanirira ekifananyi n'erinnya ery'ekitongole. Mu ngeri y'emu, Bamwine awadde amagezi ab'ekitongole ky'emisolo okugezaako okuteeseganya n'abo ababangibwa ssente z'omusolo okusinga okugenda mu makooti. Kyokka nankulu w'ekitongole kino Doris Akol wadde ng'akkiriziganyizza n'ekyokuteesa agambye nti tewali tteeka lyonna lirambulukufu ku nsonga eno. Abantu batandise okukozesa amakooti okwewala okusasula n'omuwa assessment mu kifo ky'okusasula ssente atadduka buddusibwa mu kkooti olw'okuba nti emisango mu kkooti girwawo ne weesanga nti ssente ezo zisibiddwa ate mu prosesi yaki y'okuwoza ne mutasobola kugifuna. Olukuŋŋaana luno lubeerawo buli mwaka ng'abalamuzi beekuba mu ttooki okulaba emirimu gyabwe oba olyawo na biki bye balina okukyusaamu.